Abaana bafunye title ya filimu ya Pastor Aloysius Bijingo era ngengera kujjukiza Ton takyalina kyagamba. Baganda bange tukkirize filimu Bannayuganda mwegendere era tubeere beegendereza tumanye abantu nti balina byayo baagala kuyisaawo. Mu mwezi ogamba Bijingo bamukubye amasasi bayinza okugamba ADF ekubye Bijingo. Kiki kino kikoze kino? Mwebyo ebintu bya Museveni bwe bityo. Museveni tazannya kintu nga talina kigendererwa. Ayinza okuba alina kigendererwa kyala nnyo kyayagala kuyisaawo. Naye nga naffe tumugamba we are sorry. We are sorry ate we are busy totusumbuwa. Tutambula naffe kati twazibuka amaaso. Bintu tubiraba. Naffe twasomako tutwala nga basiru abatayitako mu ssomero. Temugenda kuzannyira ku baana b'abantu, temugenda kuzannyira ku bannayuganda. Mulowooze nti mwe mubuli bulungi era buli kyemukola mukikola mu mateeka. Naye twongera obajjukiza nti this is Uganda for Ugandans. Ne munayagala okukola mutya mukuteekewo diversion eno muteekewo eno mumale eno muteeka weno mumale eno muteeka weno. Kale mutufudde busy. Naye naffe tetulina budde tubajjukiza tetulina budde bannange. Eno filimu bagiyita manga katandika butandisi. Bannayuganda mwegendereze kyenyinza okubagamba nti twegendere. Bali mu kakodyo. Bano abasajja bali mu kututegeka. Nalabye tweet ya muho. Uganda mwegendereze. Bano abasajja bali mu kakodyo. Bano abasajja bali mu kututegeka. Nalabye tweet ya muhozi nga alinga akulisa Bijingo okuttibwa. Ngera agamba nti oba babadde ba ADF mu ngeri y'okugereesa. Naye nga muhozi akimanyi bulungi nti bo be ba ADF. Segedde tolina bongambira nti muhozi takimanyi nti bo be ba ADF nga bakwata Jamiru mukulu gwe bagamba akulira ADF awoleza mu kooti ya bulijjo. Ne bakwata Olivia Lutaya awagira obuwagizi Kyagulanyi ayambadde enkofiira ya red awoleza mu kooti y'amagye. Kati mwagala gezaako tugamba nti nno Olivia Lutaya threat nnyo okusinga aba ADF. Kyemwagala ogezaako tugamba mulinga abatutegeka kubanga nawulidde nti n'okutemaatema abantu kwazzeemu. Mwagala kulaga nti ensi erimu obuyeekera busensera. Olaba babadde baagala nakutta Bijingo. Kati we munaayagala okututtamu omuntu oba we munaatuttamu omuntu mubeere n'ekyokwekwasa nti eggwanga libadde bwe lityo lirimu obuvuyo. Nawulidde nti Mubaraka Munyagwa n'omukuumi we naye bamuse. Kati Pastor Bijingo abawagira. Olaba baali bagalagezaako kutta atuwagira Bijingo. Ye statement ze mwagala okugezaako okukola ki okutulaga. Naye tulaba fe politikisi wammwe twamutegeera alidda nnyo. Ne bojja n'oseka busesi n'obuukabuuka tugamba lwaki abuukabuuka. Lwaki abuukabuuka. Tubamanyi muyina ebintu bye mubala. Mwagala kutta muntu munene nnyo muffe atabawagira. Segedde muyiyezayiyiza engeri gye mumuttamu ekyababuze. Kati mwagala tutegeka mutandika okwefuula nti mugenda wulira nga mu wiiki 2 mwezi gumu waliwo bebasse ensi ebeere ku bunkenke bweti. Mugenda okututtamu omuntu waffe nga muyina we mwekwasiza. Mwagala kutta mukulembeze waffe oba mbuuza bubuuza nebuuzaamu bwebuuza. Tulaba amaaso gaffe galaba n'obwongo bwaffe bukola ki bulowooza. Na Uganda mwegendereze. Bano abasajja bali mu kakodyo. Bano abasajja bali mu kututegeka. Nalabye tweet ya muhozi nga alinga akulisa Bijingo okuttibwa. Ngera agamba nti oba babadde ba ADF mu ngeri y'okugereesa. Naye nga muhozi akimanyi bulungi nti bo be ba ADF. Segedde tolina bongambira nti muhozi takimanyi nti bo be ba ADF nga bakwata Jamiru mukulu gwe bagamba akulira ADF awoleza mu kooti ya bulijjo. Ne bakwata Olivia Lutaya awagira obuwagizi Kyagulanyi ayambadde enkofiira ya red awoleza mu kooti y'amagye. Kati mwagala gezaako tugamba nti nno Olivia Lutaya threat nnyo okusinga aba ADF. Kyemwagala ogezaako tugamba mulinga abatutegeka kubanga nawulidde nti n'okutemaatema abantu kwazzeemu. Mwagala kulaga nti ensi erimu obuyeekera busensera.
olaba babadde baagala na kutta Bijingo kati we munaayagala okututtamu omuntu oba we munaatuttamu omuntu mubeere n'ekyokwekwasa nti eggwanga libadde bwe lityo lirimu obuvuyo nawulidde nti Mubaraka Munyagwa n'omukuumi we naye bamusse kati pasita Bijingo abawagira olaba baali bagalagezaako kutta atuwagira Bijingo ye statement ze mwagala okugezaako okukola ki okutulaga naye tulaba fe politikisi wammwe twamutegeera aliddate nnyo ne bw'ojja n'oseka busesi n'obuukabuuka tugamba lwaki abookabuuka tubamanyi muyina ebintu bye mubala mwagala kutta muntu munene nnyo muffe atabawagira osegedde muyiyiza engeri gye mumuttamu ekyababuze kati mwagala tutegeka mutandike okwefuula nti mugenda wuliranga mu wiiki 2 mwezi gumu waliwo be basse ensi ebeere ku bunkenke bweti mugende okututtamu omuntu waffe nga muyina we mwekwasiza mwagala kutta mukulembeze waffe oba mbuuza bubuuza neebuuzaamu bwebuuza tulaba amaaso gaffe galaba n'obwongo bwaffe bukola ki bulowooza za buli muntu kati era oyagala tuyingire mu ntalo zo tugambe Bijingo esaati ya David Lutalo 19 owagijjeewa eyo esaati ya 19 ya David Lutalo wagijjeewa kati oyagala ku blackmailinga Bobi Wine oyagala ku blackmailinga Bobi Wine bagambe munno Bobi Wine yabadde agala kuba Bijingo amasasi kuba okimanyi bulungi obadde ng'ovuma Bobi Wine ku TV olunaku ku lunaku wiki ku wiki mwezi ku mwezi kati oleetawo diversion oyambadde obusati bwa David Lutalo buno akabina kagenda akapapala oh mama eyo sati ya David Lutalo tegenda kuleetawo diversion kulumbagana Bobi Wine era abamu batandise okukola amawulire era Bobi Wine abo banuupu nedda mulabika muli mu ntalo zammwe za mataka oba oli mu lutalo na Kakande mulwanene Kakande ayina ejjadu kati oba oyagala Kakande omubbulukukise mu Bobi Wine nedda baaba Bobi Wine tetwagala kutusiruwaza newankubadde bannaye tetwagala muntu nate tetwagala ate tutandike kunyiigira abantu era oyagala era tutandike okugamba mbu abantu ba Bobi Wine era ojja vaayo kwogene ku kituutu ogambe mbu abantu ba Bobi Wine bebadde baagala okukutta leero twogeze ku mazima teri yakukubye nga muntu wa Bobi Wine jasizabika ntalo zammwe ye tumanya tutya nti muyina entalo za church Kakande azimbye church nene nnyo kuliko emyaliiro nawe n'ozimba eyiyo kati gwamanyi ne pentakonizo kasitoli mugagga twagala ba political prisoners abali mu makomera kasitoli mugagga maama ate tuve mu baavu ate tudde tuwolereze bagagga lwana na ntalo zo kasitoli na church nene nnyo oyina abantu abakugoberera bosumba bulijjo mubeereekeyo mu church yammwe mukungubage oba ofudde batwale mayiti wali ku Pentagon bakusabire bakuziike oba waliwo ekiganye muli bagagga fete mulina kye mutwetaaza amachachi muzimbye muvuga amamotoka ga bbeeyi owuyo otambulirako n'omusirikale kati olwofe abatambulira nga tetulina basirikale tuddewa ezo ntalo zammwe muzirwane na chachi fe omuntu gwe twali tulwanira ye alien tetugenda lwana buli lutalo tuyingire mu ntalo zo tugambe Bijingo esaati ya David Lutalo 19 owagijjeewa eyo esaati ya 19 ya David Lutalo wagijjeewa kati oyagala ku blackmailinga Bobi Wine oyagala ku blackmailinga Bobi Wine bagambe munno Bobi Wine yabadde agala kuba Bijingo amasasi kuba okimanyi bulungi obadde ng'ovuma Bobi Wine ku TV olunaku ku lunaku wiki ku wiki mwezi ku mwezi kati oleetawo diversion oyambadde obusati bwa David Lutalo buno akabina kagenda akapapala oh mama eyo sati ya David Lutalo tegenda kuleetawo diversion kulumbagana Bobi Wine era abamu batandise okukola amawulire era Bobi Wine abo banuupu tuyingire mu ntalo zo tugambe Bijingo esaati ya David Lutalo 19 owagijjeewa eyo esaati ya 19 ya David Lutalo wagijjeewa kati oyagala ku blackmailinga Bobi Wine oyagala ku blackmailinga Bobi Wine bagambe munno Bobi Wine yabadde agala kuba Bijingo amasasi kuba okimanyi bulungi obadde ng'ovuma Bobi Wine ku TV olunaku ku lunaku wiki ku wiki
mwezi ku mwezi kati oleetawo diversion oyambadde obusati bwa David Lutalo buno akabina kagenda akapapala oh mama eyo essati ya David Lutalo tegenda kuleetawo diversion kulumbagana Bobi Wine era abamu batandise okukola amawulire era Bobi Wine abo banuupu nedda mulabika muli mu ntalo zammwe za mataka oba oli mu lutalo na Kakande mulwanene Kakande ayina ejjadu kati oba oyagala Kakande omubbulukukise mu Bobi Wine nedda baaba Bobi Wine tetwagala kutusiruwaza nawankubadde bannaye tetwagala muntu naye tetwagala ate tutandike kunyiigira abantu era oyagala tutandike okugamba mbu abantu ba Bobi Wine era ojja vaayo kwogene ku kituutu ogambe mbu abantu ba Bobi Wine bebadde baagala okukutta leero twogeze ku mazima teri yakukubye nga muntu wa Bobi Wine jasizabika ntalo zammwe ye tumanya tutya nti muyina entalo za church Kakande azimbye church nene nnyo kuliko emyaliiro nawe n'ozimba eyiyo kati gwamanyi ne pentakonizo kasitoli mugagga twagala ba political prisoners abali mu makomera kasitoli mugagga mama ate tuve mu baavu ate tudde tuwolereze bagagga lwana na ntalozo kasitoli na church nene nnyo oyina abantu abakugoberera bosumba bulijjo mubeerekeyo mu church yammwe mukungubage oba ofudde batwale mayiti wali ku Pentagon bakusabire bakuziike oba waliwo ekiganye muli bagagga fete mulina kye mutwetaaza amachachi muzimbye muvuga amamotoka ga bbeeyi owuyo otambulirako n'omusirikale kati olwofe abatambulira nga tetulina basirikale tuddewa ezo ntalo zammwe muzirwane na chachi fe omuntu gwe twali tulwanira ye alien tetugenda lulwana buli lutalo Bijingo eyo za buli muntu kati era oyagala tuyingire mu ntalo zo embeera bwetyo bweri bya Pastor Bijingo byayagala okukola firimu ye afiiridde mu akomekereza nga afiiridde mu firimu ye era bannayuganda firimu bwetyo bagiganya abantu kati bategeera abantu ebintu babiraba tebayagala muntu nnyo atuzanyira ku bwongo omuntu oyo atuzanyira ku mutwe omuntu oyo atufudde abasirusiru omuntu oyo atufudde abatategeera olw'okuba nti ye ayina bibyo byayagala kuyisaawo twongera okujjukiza Bijingo nti bannayuganda kati bazibuka amaaso talina kyabagamba kyamagezi takyalina kyagamba bannayuganda ate twongera omujjukiza nti ebyokulimbalimba abantu byaggwawo wano e Uganda ne bonogezaako limba ne bonogezaako abantu bakwatire sympathy tukugamba twabuukawo ddawo tetukyalina budde obwo tutambula tutaba nga tugenda mu maaso kubanga lino eggwanga lyaffe bannayuganda era tutambula okulaba nga tulaba nga tutereeza eggwanga buli kimu ekyasoba tutambula okulaba nga tukitereeza ate era tugenda mu maaso Uganda eyawamu Uganda etambula era tusuubira tujja kufuna Uganda ey'enjawulo ate ey'amaanyi